Omulongo Babirye Sarah ayina byayogedde era nga wano yeebazizza tekako n'okusaasira eri omwami w'omugenzi Alisha M era nga ayina obubaka bw'alese asindikidde abantu mwenna abaliwo mu kuziika. Kibadde kitutteko ebbanga nga lya weeks 2 bukyanga muganda waffe Alisha M afa wabula nga ate yadde nga afudde wane nonno bamulangiridde tekako n'omuwa award y'abayimbi abasinga mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange kwata akade nga buli video yona gye nkuterayo ekutukako bulungi nnyo, commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe mba ntaddeko. Kaakati nno tukyali ku mboozi y'omugenzi Alisha M. Tubadde tutandise okwerabira nga tutandise emitima ojooza amaziga gakaze nga tusigazza nnaku na kujjukira wabula ate era abawaadi ne bava ne bagamba Alisha M ku birungi byabadde ng'akola mu ggwanga lyaffe erya Uganda, ennyimba z'abadde ayimba abadde asaana okuweebwa awaadi. Abantu nno kino nno tebakisanyukidde kiri awo kuba beebuuzizza bawa batya omufu awaadi. Bulijjo babadde balindanga ki okumuwa awaadi. Bano si be bamukuba logo, bano si be bamukuba naafuusi. Omuntu afudde nti ate mumuwa awaadi nga bulijjo n'ennyimba ze temuzikuba wantu wonna, abantu tebazimanyi. Singa tabadde mulongo Babirye Sarah tubadde tunategeera tutya nti n'Alisha gyali. Abannayuganda nga muyina emitima emibi, lwaki mwagala nnyo emirambo, lwaki mwagala nnyo abafudde, ebigambo bingi nnyo ebiyitiŋŋanye. Ngenda kubanga mbateerawo bana ba high school abategeka ezimu ku za award ez'okuweebwa abayimbi n'ebirala. Mbaterewo award omulongo oba muganda w'omulongo omugenzi Alisha M gye yafunye. Tukomewo ate. Nsaba okusaasira omwami waffe mulamu wange taata Doni Jeno Mutasimu nga yebba wa sister wange maama Doni oba Alisha. Kale famire yonna kitalo nnyo. Nsaba Mukama Katonda amusaasire era amusonyiwe ebimusobyeko mu bulamu bw'ensi eno. Omuntu bw'aba afa wonna aluma. Bwe luba lubuto n'ogamba omwana nga afudde muto, aba wa mwaka n'ogamba omwana nga abadde avuddemu abadde akuze, baba wa 35 n'ogamba omwana wange muganda wange maama taata jjajja abadde akyali muto, bw'aba wa 5 n'ogamba bannange abadde omugumu atannakaddiwa. Omuntu alumira wonna waagendedde. Akabiro olubuto oluvuddemu afaanagana n'akabiro ow'emyaka 35. Akabiro owa 5 afaanagana n'akabiro ow'ensanvu. Tewali akkiriza nti obulamu omuntu we bwe bamuwadde bwebwo. Kyokka ffenna nga tulina eddiini, ffenna nga tuli bakkiriza, ate nga ffenna tumanyi okufa gye kuli. Ffenna tumanyi okufa gye kuli, naye ate ffenna tutulika ne tukaaba. Bitusobera. Waliwo omuntu ono bw'aba abadde ku kitanda ng'alina oxygen, amala okukutuka n'okubba omulango omuyitirivu, naye nga n'okutambula abadde takyatambula. Kale okwo kwe kufa. Tekumanyirika ekyo bakulimba. Ofiirwa omupya n'okomyawo abakadde mu bwongo. Tutambula tuwuunagana nga tujjukira abantu baffe. Ne bw'oba ogenda okuziika bw'otyo olina ebyalo by'oyitako nga naye wali oziiseeyo, amaziga gonna ne gongera ne gajja. Omukama yasinga okumanya. Awaadi yeeyo mugirabye bulungi era nga bataddeko okusiima n'okwagala tekako n'okujjukira omugenzi Alisha M. Babirye Sarah alina akatambi katadde ng'akateredde Don ye bba w'omugenzi Alisha M era general manager mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, ate era nga muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Nigeria. Tetumanyi Doni kyaliko bukyanga afiirwako mukyala we, tetumanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwe kubanga twalemererwa okumufuna ng'ayogerako eri eggwanga. Nga bw'omanyi abasajja ebiseera ebisinga banafu mu mitima ate okusinga ffe abakazi.
abasajja abo tebatera kwogera, tebatera kulaga bulumi, naye munnange tekitegeeza nti abatalumwa. Ayinza okuba nga alumwa naye n'atya okwogera oba n'atayogererako ddala. Doni nno muvubuka eyazaalibwa mu ggwanga erya Nigeria. Tetugenda kubanga twogera nnyo bimukwatako, akola mulimu ki, yamusisinkana atya n'ebintu ebirala, kuba ebimu tetubimanyi. Kyetumanyi nti abadde oba bba w'omugenzi Orisha M era nga babadde balina abaana babiri. Owookusatu ye oyo eyafa ne maama we era abaaziikibwa awamu. Abannayuganda bazze bakuba empawa ku byali mu kuziika. Lwaki omwana bamuziika ne maama we era agoma wano tekirabika? Lwaki tebaamutwala Nigeria omusajja gy'ava? Lwaki ye mufumbirwa abagwira? Kyova olaba bino, kyova olaba biri bannange. Ebiseera ebisinga Omunnayuganda mulaba edduka. Omunnayuganda ayagala buli lw'oba olina ekintu ky'ogenda okukola omusaba olukusa. Omunnayuganda ayagala nti n'okusanyuka kwo kubeere mu ngalo ze. Omunnayuganda ayagala nti w'oba oli wafuna musajja gw'olina okubuulira akusalirewo. Omusajja gw'oyagala akusaanira, takusaanira. Mulungi oba mubi. Mugenda zaala baana babi oba balungi. Kale ebintu by'Abannayuganda bingi. Ensaalwa nnyingi nnyo mu baana ab'obuwala. Twerwanisa ewatali na nsonga. Twekuba ebikonde buli ddakiika. Twefumita amafumu mu mugongo nga tewali nakigendererwa. Tewali nsonga wabula olw'okuba nti ffe Katonda yatutonda nti tuli bakyala. Omukazi tayagala mukazi munne. Ne bw'onooba nga weesize ka lipstick kagenda kumuyombya. Wakiri ajja kugamba tekakunyumira. Ogula olugoye mukazi munne alulaba ajja kugamba kala wakirimbi. Osiga kutwala agambye ate byanyumye wandigenze wa gundi. Beebo nno abakyala. Bw'okola ekintu nga kimusingako oba bw'abadde takisuubirira oba nga ye takirina ku ssaawa eyo agenda kunyiiga. Atandika okukolima mwe mwakola entegeka, mmwe muyina, era mmwe kale, nze omunaku waabwe, nze kino. Ate kasita weetooloolwa abantu abalimu embeera ezo, abo abantu tebatera kukulaakulana mu bulamu. Abo abantu eva bo babeera bwe batyo, bazza emabega. Muyiga okulonda mu mikwano, sinakindi mugyewalire ddala, tolina ky'ogyetaaza. Osobola okubeerawo nga tolina mikwano, obulamu bwo ne bugenda mu maaso. Gy'okoma okubeera n'emikwano emingi, gy'okoma okufuna okusalawo okubi, we gigenda okwonoonera obulamu n'ebintu ebirala mwegendereze. Tukyali era nga tukyalina okulumwa eri muganda waffe yafa. Nze nabagamba batusookayo busoosi naye nga ffenna ekkubo luli eri liba limu. Tusaba Katonda amugondezeemu mu bibonerezo ate era n'okumusonyiwa amusonyiwe ebyo bye yakola nga tamanyi. Yenze Sheila Adita.